ekyakaziwaako erya drone. Okuva bino lwe byaguddewo amaloboozi gatandise okuyitingana nga balumiriza ab'eggye lya SFC erikuuma pulezidenti nti be babuzizzaawo Eddie Mutwe ekintu bo kye beegaanyi. Sekamwa w'eggye lya SFC erikuuma pulezidenti Jimmy Omara agambye nti olw'embeera y'ebyobufuzi eriwo bannabyabufuzi nti boolekedde ebintu bingi omuli n'okwewamba olwo nti bakisibe ku bitongole by'ebyokwerinda. So many allegations have been made about such discussions, but such allegations have been found not to be true. As you are aware, this is a season where you are bound to see a lot of self-abduction. These self-abductions that we are seeing have so many reasons. Others are doing it to seek sympathy. Others are doing it to manipulate voters and all this. So in this case, the allegation is untrue, and we just caution people not to take it as something which has happened. Bw'atyo Jimmy Omalono agambye nti eggye lya SFC terinaba kuwambako ku Eddie Mutwe era nti ebyogerwa si bituufu n'akamu. Mu kiseera kino ekibiina ekya National Unity Platform kiri mu kusoberwa olw'amaanyi olw'omuntu waabwe okuba nti tamanyiddwako mayitire nga n'ebitongole by'ebyokwerinda bimwegaana ti ng'ate ebitongole byemu byebize biwamba abamu ku bannakibiina kino. Olunaku lw'eggulo omwogezi wa poliisi ya Uganda Lusoke Kituuma yategeezezza nti nabo bennyini tebamanyi Eddie Mutwe gy'ali. Olwaleero ekibiina kino ekya NUP kiyungudde bannamateeka baakyo bafeffette buli kaduukulu aka poliisi n'ebifo byonna bye bamanyi omutera okutwalibwa abantu abawambiddwa. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Besekezi Joel Ssenyonyi agambye nti ebikolwa bino eby'okuwamba abantu tebijjansa ku mulembe guno ogw'obugunjufu. Joel Besekezi Ssenyonyi agambye nti Uganda teyandize mu mbeera ey'okuwambibwa kw'abantu baabwe nga bwe gwali mu kalulu akawedde aka 2021 era ono agamba nti ekikwasa ennaku kwe kuba nti abantu ba kibiina kimu kya NUP be basinga okuwambibwa. Abantu bano tunategeera wawe bali ekyo kimenya amateeka gaffe ng'eggwanga kubanga Eddie Mutwe oba oteebereza nti azizza omusango lwaki tebamusamoninze kubanga bulijjo batusamoninga tugenda waliwo baali batusamoninze ne tugaana kale bw'ogamba nti ogenda mukwata etteeka ligamba omuntu omukwata otya ab'enganda ze balooya ne bamanya nti omuntu atwaliddwa wano naye ne kaakati tutumanyi we waali kubanga babakwata ne babatwalayo mu zito kya Chambers ne babatulugunya n'ebirala. Mwalabye omwogezi wa poliisi ng'agamba mbu ye talina information kubanga bintu bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Besekezi Joel Ssenyonyi mu ngeri y'emu avumiridde ekyaba ebyokwerinda okulumba ekitebe kyabwe ekya NUP ne babalemesa okukolerayo emikolo gyonna olunaku lw'eggulo era ono agambye ekikolwa kya butiitiizi wabula n'ategeeza nti balina okukubiriza abavubuka okwenyigira mu kalulu ak'abavubuka akabindabinda mu mbeera yonna esoboka. Electoral Commission roadmap yagifulumya kakati Electoral Commission wefulumya roadmap fenga ekibiina ekiwandiike tuteekateeka okwetaba mu kalulu ako kugamba babeerawo ne bakola ebintu eby'obuswavu naye fenga bwe tuze tugamba ebikolwa bino wewaawo bitunyigiriza era tuli awo ne balooya tugaa kakati tukole ki tulina options ez'enjawulo okulaba nti tulwanyisa obumenyi bw'amateeka buno nga tuyita mu mateeka naye kisingira ddala ate bba balowooza nti batunyigiriza batwongera buvumu n'amaanyi kubanga buli omu yalabye ekyakoleddwa era n'abavubuka ne tubagamba nti yes newankubadde tetwalonkinze nga bwe twabadde twagala kulonkinga n'ensonga mwagitegedde. Ng'ebyobufuzi byeyongera ebbugumu wakati mu kwetegekera okulonda kwa bonna okwa 2026 waliwo bannakibiina kya Democratic Party abatandise okukuba enkyukira okuddayo bakolagane n'obukulembeze bwa ssenkaggale w'ekibiina kino Norbert Mao kaakano minisita mu gavumenti ya Uganda bwe bamaze ebbanga nga beekanasa. Bannaddipi abaagala okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo naddala okuva ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno babadde bajjayo empapula ng'olwaleero ssenkaggale
wa DP yennyini Nobert Mao agenda kujjayo empapula okuddamu okwesimbawo ekisanja ekyokuna nga yakulembera ekibiina ekya Democratic Party. Omumyuka wa president ow'ekibiina kino ekya DP Fred Mukasambidde amawulire galaze nti yagenda okumuwerekera okujjayo empapula zino naye ng'ono ennaku eziyise babadde tebalima bulungi Kambugu n'ensonga ez'abawula zikwata ku ndagaano Nobert Mao ne banne gye baakola ne gavumenti y'NRM eri mu buyinza ekibiina kyabwe ate gye kivuganya. Fred Mukasambidde emabegako eyo abadde awandamulira ku bukulembeze bwa Mao wabula ono enkya ya leero atubuulidde nti agenda kuwagira Nobert Mao ku kifo ky'obwa president owa Democratic Party nti ayagaladdemu awangule asazeemu endagaano gye yakola ne NRM aleme okugibalekera. Mu mateeka waliwo liko principle yebagamba nti lewode mode ko olutuulu lewode modedis olutuulu nti ekyatekebwawo mu buwandiike kirina kusazibwawo mu buwandiike kakati abeere wagisazeemu mu kifo ky'okugitulekera eyo yenteekateeka tatulekera kintu mu ddiiro abeerewo kisazeemu. Kaakano kitegeerekese nti ttiimu ewagira Nobert Mao okuddamu okutwala obwa president owa Democratic Party eriko Fred Mukasambidde yennyini, Ssaabawandiisi wa DP Gerald Blacks Silanda, nnyini ntebe w'ekibiina kino mu Uganda Kiwanuka Mayambala, omumyuka wakulembera DP atwala ekitundu ky'obugwanjuba Imaamu Makumbi wamu n'abakulu abalala bangi. Ky'ekibiina kyagala kusiguukulula bano mu ntebe nga ekibinja ekiri ku kino kikulembeddwamu omubaka wa Buikwe South Dr. Philip Michael Bayiga Lulume Kasajja wa Mwenge nga kyesunga era omubaka Lulume agambye nti ssaawa yonna bagenda kujjayo empapula yesimbe kuba pulezidenti bw'ekibiina kya DP. Wabula Dr. Philip Michael Bayiga Lulume alumiriza abakulembeze ba DP abaliko mu kiseera kino okukola vulugu ku lukalala lw'abadelegate abalonzi n'ekigendererwa ekyokubalemesa okuwangula. Twewunyiza nnyo Silanda okugamba nti no alina abadelegates 1,200 already abakomyawo empapula, so nga ate ne branches eziteekwa okulonda abadelegates ezisinga obungi zibadde tezinafuna na materials ezo. Kale kakali ebyo aba abijjeewa mu mutwe gwe oba atuula butuuzi mu ofisi ye n'atandika okugenda nga akonkoctinga, kubanga bino byali bibaddewo bwe neesimbawo ne Mao ekatoomi yafuna obululu 360 yafuna 520 naye nga badelegates abajja baali bangi nnyo abajja nga bamobilize ba NRM. Tasobola kukyegaana kubanga nkimanyi tubadde tukisirikidde ebbanga naye tebatuwadde mwaganya kubyogerako mu pate munda okusobola okulaba nga abagenda bennyini beetereeza. Wabula Blacks Gerald Silanda, Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya Democratic Party, bano abaanukudde ng'agamba nti batidde buti nti bye boogera byonna bya bulimba. Ffe tubafuna tulinda returns, tetusobola kufuna abadelegates nga tetulinze return. Naye kyenkugamba nti okusinziira ku monitoring gye tukoze progress egenda bulungi mu district ezisinga era tusuubira okutandika okufuna returns zino okuva next week. So tekiriwo Dr. Lulume agende chairman we Buikwe musuubiramu returns ze Buikwe era yagenda ozireeta nga chairman kwe tusinzirira ne tudelegating omuntu agenda okulondesa district yaabwe. Okulonda okw'obukulembeze obwa Democratic Party kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano ng'abalala abaagala entebe ya president wa Democratic Party ye mubaka wa Bukoto Central Richard Sebamala. Enteekateeka ez'okukuza olunaku lw'abakyala mu Bwakabaka bwa Buganda